16 77 36 oba 0752 16 77 36 bannaffe aba Nsambya Furniture mpolampola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala. Ono gamba nti wesimu etteeketeeke nzira ku ggwe ffenna tugende mu Wumura after hijja al akidatu awala Awalan Tours and Travel Agency Limited egabudde jangu tutambule ffenna mu Wumura ya July nga 23 paka nga 1 August 2026 ogende weekolere Wumura ku milioni 4.3 economy ne milioni 6 VIP package zino kuli visa processing, ground transport, Islamic lectures wamu ne ticket tutwala n'okukomawo tukusuza mu hotels ez'omulembe okumpi ne haramu. Owa economy tukusuza mu 3-star hotel ate owa VIP tukusuza mu 5-star hotel ne breakfast ya buffet. Osobola okutandika okusasulako kati n'enkola yaffe ey'ekibanja mpola oba jangu kati weewandiise ku office zaffe ezisangibwa ku Masjid Ibn Baz wane Nakivu complex mu maaso ga Ham building ku Kafumbe mu Kasa Road oba kuba ku simu 075 48 5 oba 0773 92 77 77 ya Akidatu Awala Tours and Travel Agency Limited mpolampola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala. YouTube mwasomye dda akamalo okwatewa n'abantu 2-3 ogenda kumpa ne kasimu kaako omuntu 2-3 nsobola okulaba nti ate tweyongerayo mpolampola. Wangi ng'olabye mawulire ki agali mu kitundu kyo eddakiika 2-3 oyogera amannya go na gy'oli na mawulire kigompa tetulandaga tugenda ku kirala. Wangi sobo Buganda wangi munange wakedde taata bwakedde ssebo ono manager wa pike adio amulukwanga nga bulijjo baba ni concrete sobo amole ngondo kuwako newe nagamba mbu awe katwe ku division DPC wao oyaitwa mubangizi anatira okuweza emyezi 7 okuva oyajja ku police awe yekatwe division abantu bavuddeyo ne basiima ne bagamba mbu obubbi bwa piki zaabwe zali zibbibwa buno obubbi bwakendeereza ddala nnyo wamu n'abantu okubeera n'emmotoka baali tebakyasobola zisuza mu maka gaabwe emmotoka ezo bazisuza mu paakingi n'ebikomera byabwe bali bayingiramu nnyo abantu ne bajjamu bapuleeti nga basaba ssente yaba ne bebaliza ddala nnyo DPC mubangizi emirimu gyakoze Kabowa ku Zanta Nabuwaya wonna ebitundu byatwala bamwebaziza nnyo. Nzikiriza nebazeeko RPC Sebuya awe Nateete ali mu kutuuka n'obubbi bw'ente awe Nakabuka waliwo Fanderule atula ku region Nateete yebale nnyo okukwatisa empisa abasirikale bonna awo ku polisi Nateete n'ebitundu byatwala. Tansembye DPC Rogers awe Ensangi Kibateka bijabya byaggoye mu Nsangi mugule ettaka gwengutaka ebubbi bwaggwedda mu Nsangi Rogers ebumalaye baba balinyo balire ddala muganda wange baba Saint B muganda wange oli munda mu ggwanga lya America gwotera okumbani ku mawulire geeyo ogamba otya munange nkulaba wasomye dda brother Saint B mpola angambye Trump atususseeko eno ewammwe yoyo wangi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. So mukadde wange wali kuweereza ggwanga wali kuwuliriza ssebo era tusiima. Amiina ssebo ono oyogana akibiri okuva wano kamukamu mu Nsumbi. Mawulire gennina ewaffe eno Kasubi abo bankoneddewo omuntu nga kibi omuntu n'afa amawulire si malungi naye nga yabadde wa boda yavuze one way olinga asala okujja okumpagirako wano ku nnyama naye bambi musajja wattu yakubyewo omutwe nakwa akawompo bambi teyazza engulu nga yalabye era wano wenkubiriza baganda bange bavuga boda tugobera amateeka g'enguudo era njagala nnyo Mumbakali Kawoko wakubirize banne bavuga omulimu ogwo batereeze omulimu kubanga basusizza obubenje n'obutagoberera mateeka ab'ebigere bwe bayitira bo baagala okuyitira owafunda bo balaba nga bajjaawo
balusaasire obubenje bukendeere batereze omulimu gwabwe fena tukolere wamu sebagambye geego akibbiri kale akibbiri nakolera akasubi awo kati olina abakyala babiri ese omukadde wange okyenyumiriza namu era akabibi wange yamaze dde okunteekateeka ateekateeka omuntu amula emirowoozo oli wa namba emu oba wa namba bbiri wa namba bbiri ssebo yakkiriza nti waliyo omulala essebo yakkiriza omukadde wange Mungu amuwe ejjana amiina ya rabbi abongere n'enfuna amiina ya rabbi naffe otusabire tumalirire amiina ya rabbi mukazi ampulidde nze nfudde kale nkutadde oba kati wakibbiri yeggwa ntankudde shaki sinze mbyogedde Julius yayogedde kale oli omunyankola akuwanika kale muzikirize tutandikire awo ate leero ab'amasimu mbawaddeyo essimu bbiri olw'amawulire nti mangi mbawadde essimu bbiri zokka akadde kano muzikize ntandikire awo mpolampola mu mbeera yonna yonna. You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo all day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino. Munamasaka. Yusufu Muhammad. Kinobe. This your boy, right? Umuzirandiga. Yewunyisa. Okay, ali ku Pal FM mukwano ali kukula eri omuntu wa bulijjo tusobodde okulaba nti ate tuyingira ate ku mayengo tukyali ku mayengo ga Pal of Africa Radio mukwano ekula eri omuntu wa bulijjo webale kulaba nti ate munnange gy'oli webale kukwasaganya webale kutwagala webale kutwesiga webale kulaba nti ate no munnange otukkiririzaamu mpolampola mu mbeera yonna yonna mu ngeri emu oba endala. Omusajja Trump ayagala ceasefire. Trump Donald ayagala ceasefire. Abasajja munnange babiganye. Irani kyemba ntandika nakyo. Eggwanga mukwano gwange andaba ku YouTube mwasomye dda. Abaliza online radio namwe mwasomye dda mpolampola mu mbeera yonna yonna. Abali live ku Pal of Africa Radio namwe mwasomye dda. Mukkirize mbategeze nti proposal omusajja gye yataddeyo omusajja Trump ow'eggwanga erya Amerika nga bayikiza mu ggwanga erya Pakistan egende eri eggwanga erya Iran bagirisiivinze baamaze ne bagiddamu points 15 omusajja Trump ze yataddemu. Omusajja omirani yamugambye kakati wuliriza ezange oba toyagala entalo zigende mu maaso. Oba toyagala entalo muganda wange ampuliza tukkirize zigende mu maaso. Ono ekyenkizo bingi waliwo akadde ate nyina n'ebyokuwa bingi sigenda kugiyitamu yonna. Ebimu ku byo ebikulu yamugambye tetwagala kuddamu kulaba ntalo mu Middle East. Mu points ze yamugambye tetwagala kuddamu kulaba ntalo. On top of that kitegeeza nti Palestine yonna ina tebagala kuddamu kulaba yo ntalo. On top of that ekyenkizo kye yamugambye ffe tetwagala ceasefire, twagala entalo ziggwe. Tusayininge tuteeke omukono ku ndagaano kuba tukumanya oli munnanfuusi. Mukola ceasefire ne mukola proposal ne mugireeta ne tugisayininga tuba tukyali mu nteeseganya gwe ng'olwana tukumanyi ebyo twakowa oli munnanfuusi. Kye twagala entalo ziggwere ddala. Woba tokibayinze tulwane kuba ffe tetunaba kugambako nti emmundu tugikooye oba entalo tuzikooye nedda. Bino byonna bizze wakati nga Trump yawadde eggwanga erya Amerika. Leero si lwakubiri senti B saawa mmeka eyo munda mu ggwanga erya Amerika essaawa zino kuba yagambye essaawa 2 agenda kwokya eggwanga erya Iran
bano Abamerika nga kigambibwa nti batagetinze amawanga eggwanga erya America erya Iran batagetinze nuclear facilities. Isfahan baagala kukubayo, baagala bakube Natanz awo wewamu kuwali omutima ogw'eggwanga ali ku Pal FM erya Irani ewali uranium baagala kumujjayo nga bwe babadde bazze okumutwala nga baleese ennyonyi ez'enjawulo nga mukwano baleese ebyokulwanyisa eby'enjawulo batwale uranium bamuteeke mu nnyonyi bangambye kati essaawa ziri 5:31 PM kitegeeza budde bwa kiro, kitegeeza budde bwa kiro munda mu ggwanga erya Amerika. Obudde bwa kati banyuse bunyusi munda mu ggwanga erya Amerika ali ku Pearl of Africa Radio. Omusajja yabagambye ku ssaawa 2 kasita bukya ku Lwokubiri, kitegeeza bo tebana batuuka mu Lwakubiri, bakyali mu lunaku lwa Monday ab'eggwanga erya Amerika. Ffe twayingidde dda Olwokubiri, kati tulinze baleke beebake, leka bazuukuke tulabe munange kigenda okulaba nti ate kiddako. Kitegeeza nti ekiro ekyaleero wait okutandika n'akawungezi akolwaleero beera nnyo ku Pal FM. Ffe tujja kuba tubikuwa mu mbeera yonna munange ali ampuliza mu ngeri emu oba endala. Bano bagenda kulaba nti ate n'omukwano beekuba wakati nga Trump akolimira amawanga ga Europe era nga ayagala kulaba nti mukwano akwata ku manduso, ayagala kukwata ku manduso omusajja Trump Donald wano wonna nga awonenga. Twategeddeko nti Pentagon nabo bamaze dda okulaba nti ate no mukwano basayininga bamalirira wakati nga mulimu abeeyawuddemu munda mu ggwanga erya Amerika. Abamu bagamba temuzikiza ggwanga lya Iran, temukuba ggwanga lya Iran olw'ensonga temubakuba nuclear. Iran nayo yamaliridde. Abasajja bagamba okunoonyereza kulaga abasajja nabo ba nuclear bali kumpi Abayirani wakati ng'ejjo twasiibye mu bikompola. Irani ng'egenda ekuba wonna mu bitundu mawanga ag'enjawulo. Irani nayo nga bagikubira apartments ez'enjawulo mwe mwafiridde generaali. Kati Irani neegamba ne bakola operation True Promise 4 ne baddamu ne bagireeta neera ne bagamba eno tugikoze. Nkugamba Middle East yasiibye eyaka olunaku lwajjo naddala munda mu ggwanga erya Isirayiri. Waasibye waliyo ebyaka ampuliza ne munda mu ggwanga erya Irani nga Irani egamba nti mwasajja ne waffe omulamba naffe katubattira abantu bangi tubonoonere ebyaffe ebyammwe, tubonoonere ebyammwe mu mbeera yonna. Trump ng'ali ku decision kino mukitwale ng'ekikulu baganda bange abampuliriza nammwe baganda bange abandaba. Abasajja baagala kubalula, abasajja ate singa baabalula dda, singa baabalula dda wabula gwe baagala okubalula ayina ba alayina baababaluzi. North Korea nakugambye omulengedde avuddeyo nnyo Kim Jong-un. Tutegeddeko abasajja bakitegedde nti omusajja Omumerika superpower ayagala kuva mu lutalo nga mukwana ampuliza abaludde baabaludde nga abaludde eggwanga erya Irani. Ayagala kukuba nuclear w'omusajja Omuyirani, ayagala kukuba amafuta ag'omusajja Omuyirani. Irani obeeyake ojjukira ekyali munda mu ggwanga erya Japan. Bano abasajja kye bali mukulaba nti ate no mukwano baagala okukola wabula bamugamba nti bye byali byadda. Musajja Trump lwaki toyiga omusajja Russia. Tutegedde nti waliwo ebyokulwanyisa ebivudde munda mu ggwanga erya Russia nga byesoga eggwanga erya Irani. Omusajja Omuchina ali mu bbanga mu bwengula mu satellite ali mu kulengira enfo ez'enjawulo ennene. Yamaze dda okulaba nti atagetingira omusajja Omuyirani amutegeeza amugamba ojja kuba wano munda mu ggwanga erya Isirayiri. Bano teach for tat is a fair game. Abasajja bagamba kyonkola kyenkola. Amerika ali mu kulaba nti ate mukwano abala enfo z'omusajja Omuyirani twalengedde mu gitaba. Twalengeddeko mu gitaba mu kavidiyo ng'ayina ekifo waayingidde. Baagala kukuba nabo dimona ensi teggwawo. Baagala kulaba nti mukwano bakuba dimona abasajja Abayirani wakati nabo nga bimukulaba nti ate mukwano babala
wano we tugenda wano tugambe nti tuli ku final kino ekigenda okukolebwa manye ebyange oluusi njagala programu ezange olumu nzikola nkyukakyukamu mulimu wenziruka speed mulimu wenkutwala empola mpola kansale ku muliro kino ekigenda okukolebwa ampuliriza America super power kyazaako bana abaana baagala kumugoba mu Middle East mwafuna ate wuliriza Trump bamugamba ku kyogenda okukola kinene onaamalako nakyo Iran nyangu ya kuyingira ekyakutuuseeko okyerabidde ku weekendi ekyakutuuseeko okyerabidde enyonyi zo ze bakubye ozerabidde n'abantu boofiiriddwa abasirikale n'abawambiddwa obyerabidde kakati tuwolekera okumaliriza ebbugumu mu lutalo tuwawule omusajja ku mukazi America ayagala kukuba gwanga erya Iran akube amafuta gaabwe akube uranium waabwe n'okumutwala omu amutwale gwanga lya Iran kati omukulu nawe Mirani naye yamaze dde okubala dimona ng'omusajja omuchina yamaze dde okulaba nti amubalira ekikye n'agamba kino ekibalo ky'abano kinene nnyo wakati ng'omusajja ono baamuvaamu dda Trump banne aba Europe abamu baamuvaamu dda nga tulengedde amawanga ga Buwarabu agamu ng'eggwanga erya Bahrain bano balaze okutya kwabwe eri ensi bagamba bannange bino tubasaba biggwe n'agamba bano bye bakola bali ku ndagaano y'omusajja Omumerika bagamba bino bannange tubasaba biggwe mu mbeera yonna abantu bali mu kufa musabire bannammwe abali mu Middle East musooke muteeke wabbali nti tiimu Iran tiimu America nti America lumba okube nti Iran jju bye mukola mu komenti bana muyine fujjo ali ku Pale FM musabire bannammwe abali mu Middle East tebakyebaka Iran yakwata ensi ya Middle East n'egiteeka ku bunkenke nakugambyeko nti Dubai tegenda kusigala kyekimu nga we yabadde kata byonna Iran yabyonoonye era nga baamaliridde oba bonna bavaawo baveewo twategeddeko nti wakati nga America erina ku lisiti ebifo byeyagala okukuba ne Iran erina ebifo byeyagala okukuba ku lisiti okwetoola Middle East yonna Strait of Hormuz nsibe abahuuthi twalengedde jjo baakubye kumpi kitundutundu kya community abahuuthi baakakubye mu Isirayiri nga bagamba naffe gye tuli musooke mujje mulwanyise ffe bahuuthi be bali okumpi ne Bab al-Mandab be bali okumpi ne Red Sea era bagamba nti ne Suez Canal nayo tetuli wala tujja kugiggala abange tuga eno yenkomerero y'empologoma ku kati egenda kuvaayo egwe kankugamba ebigambo bino Trump kyali mu kubala okukola ampuliriza waakikola tugenda kulengera emirambo wakati nga aba Iran tennaba kuzikiza kuva jjo Trump avudde yagamba nti South Korea tebamuyambyeko Australia tebamuyambye Japan temuyambye wabula agamba nti kino agenda kukibeeramu ye nga ye temumunenya kino Trump abagamba nti kyagenda okukola temunenya omusajja Trump kyabagamba nti kyagenda okukola wakati nga n'emmeeri ennene US Navy LHA-7 ebadde eriko abasirikale oba abantu 5 ne bamarines nga kwebali bano babadde bayingira Middle East information yetulina egamba nti bazzeeyokko emabega olw'ebikompolo ebiyitaayita Iran beri mu kulaba nti ate mukwano ekasuka
era Iran bagituukireko nti emukulaba nti etagetinga enfo ennene enkubi ewali enkami z'abasajja Abamerika ezasigalira mpolampola basobola okulaba nti munnange basinzira basobola okulumba eggwanga erya Iran egamba bali mu kulaba nti ate no munnange babajjawo. Bino byonna mbikugambanga mu Kuwait omuliro gwamaze dde okulaba nti mukwano gukuwaata. Bino byonna mbikutegeeza nga basajja bali mu kulaba nti kati bakuba enfo ez'enjawulo. UAE mu Sharjah industry number teriiwo. Munonye ku kampuni gye bayita ya Bapco abali mu Middle East, munonye ku bannamwe abali ku Bapco kuba indicator wane ezindaga era information gye tufunye bwe babadde bakuba UAE bagikubye n'omutima gumu era Iran etuse kusedikwata ku cruise missiles. Omanyi kye bayita cruise missile wangi? Omanyi kye bayita cruise missile? Cruise waliwo kye bayita hypersonic. Omusajja agenda alinnya mpola mpola. Twalengedde mujitaba Khomeini, twamulengedde mu kasenge, twamulengedde mu kasenge, tulengedde Khoram Sherif missile einabu cluster munitions ekubye enfo 27 across central Israel. Wakati nga Israel nayo eri mukulaba nti ate mukwano erumba eggwanga erya Iran. Bano baagala kukolayo ebikwekweto ebyenjawulo. The USS Tripoli LHA-7 with 5,000 sailors faced a wave of first missile launches from Iran. Bano bafunyeko balozezzaako nga bakatuuka. Era Iran bagamba eno si Gaza, eno si Lebanon, nedda eno gye mwagala okulumba Iran. Kakati wano wetwolekera Amerika eyagala kukuba amafuta egatwale. Kyekibalo kya Amerika. Oba bookyeko ge bookya bawambe. Abamerika baagala kutwala uranium wa mukulu bamutwale. Era kikyabadde kyabaleese ne ku weekend batwale. Iran neerabuukirira. Kakati wabanga omusajja Trump essaawa ze yawadde akadde mukwano ali ku Pearl of Africa Radio nga keyawadde kakendedde. What next? Tulengedde omusajja Omurasha nga alina ebyokulwanyisa byasindika munda mu ggwanga erya Iran. Era bano Abayirani bamaze dde okulaba nti bakwata bye bakwata byonna byonna. Bakwata bye bakwata byonna byonna. Abasajja Abayirani nga balina bye bakubyekubye wonna wonna bagamba tugenda kukuba wano. Kasita naffe mukwata ku manduso. Abakulu abanene mu nsi yonna bagamba Trump kyagala okukola anaamalako nakyo. Ali ku Pal FM. Iran jukira bagikubidde bajenerali bangi nnyo nnyini ddala. Iran bagikubidde bajjeno bangi nnyo nga wookiwulira mu mbeera yonna yonna. Iran era naye egamba leka nange neerwaneko. Tufunye information eva ku embassy y'eggwanga erya Pakistan olw'ebbaluwa gye baabawadde bandibanga nabo bakooye bibatabudde proposal gye baataddeyo. Ebimu ku byo bagamba time passes, akadde kayita, and something must happen. Bino ebigambo abyogedde abadde mu Pakistan. Bino bye tukugamba tubikakasa. Trump yayingira mu Middle East n'ekiruubirirwa kirala. Trump yasangayo kirala. Basindise ennyonyi zonna zonna ez'enjawulo. Njagala tukkiriza ali ku Pal FM andaba naawe ampuliriza nti Iran teri yokka. Iran teri yokka.
Russia, North Korea ne China bano bamanyi ku byentalo bino. Wakati nga Trump abasajja bamuvuddemu aba Europe nga bamuvuddemu abamu abasajja aba Germany abangereza lwakuba abo bo beyawuddemu. Wakati nga munda mu ggwanga eri America bajjeno abamu bagobeddwa. Tuli mu bunkenko obw'ekitalo wakati nga amawanga ga Buwarabu aga GCC omuli eggwanga erya Kuwait, eggwanga erya Bahrain, eggwanga erya Jordan ne UAE, agamawanga nga gagamba nti nabwo galabikanga agakooye entalo nga gakooye entalo mu mbeera yonna. Kiki ekigenda okuddako? Information gyenfuna wano batandise okweteekerateekera ekibambulira ekigenda okuva munda mu ggwanga erya America. Wakati nga Trump abalabula bonna abagamba nti bannange ku kyengenda okukola temunnenya, kyengenda okukola temunnenya. Ggwanga lya America mwalabako obu video bwe babubalagako oba Hiroshima ne Nagasaki babubalagako. Kati njagala wemala ku kino, wemala okujjawo kino ekirango, njagala kukulaga kiki ekigenda okubeerawo. Bannaffe aba Royal Healers bakugamba mu mbeera yonna nti otawanzibwa obulwadde wa alusas, genda bakuwe amajaani ge bayita amajaani aga azima. Olumizibwa munnanga omugongo, alusas kumazeeko ebbanga, olina prostate akumazeeko ebbanga mukwano. Bannaffe aba Royal Healers bagamba genda bakuwe amajaani ge bayita aga azima. Ate nabakulaba nti ate nno omukwano gwakozesaako gwe munnange simanyi kakati kyoliko naye ng'okyakaaba obulwadde obwo, susu gw'ofuyisa taggwayo, akuluma, olina munnanga obuzimbazimba, tobitegera munnange wetakulaatakula, genda bakuwe amajaani aga azima. Osiza kumukumu, ate kamunguluze, ate biki nga tonnaba kulaba nti ate mukwano onywa ku majaani aga azima. Bagamba abatawanyizibwa sukali mugende babajjanjabe, abatawanyizibwa pressure munnange mugende babajjanjabe. Ebizimba ani yabagamba biwonera ddala package yazze weeri. Mu abaami balina kye bayita Royal Honey guno nga mubisi onuuna munuune, nuuna bunuunyi kabisa ebisigadde obireke. Bino nuuna bunuunyi omubisi ebisigadde obireke. Ali ku Pale FM, ali ku kulera omuntu wa bulijjo. Kano kabisi teeka buteesi ku dining, siga ku mugaati olye, onuunako bunuunyi buli kanaku, ebisigadde n'obireka. Bagamba nti weewali abafere balina branch eriemu yokka gye ngenda okukuwa. Bannaffe aba Royal Healers bagamba nti weewali abafere bali wano ku Namirembe Road ku mafuta ga Lobbies, Kazimbe ka Volcano Bus Park, edduuka namba 314. Bagamba nti nawe omukyala atwala endwadde zonna ezikuluma, waliwo endwadde ezitoogeddwako naye ng'olina obulwadde obukuluma bw'omanyi obimanyi. Sheikh Ismaila waali ajatitaki yabagamba nti webaligenda munnange mukwano bakujjanjabe, bakola delivery wonna wobera oli kuba kusinzira 749 96 14 09 0749 96 1409 oba MTN ze namba zaabwe zokka, oba MTN 0779 95 9245. Bannaffe aba Royal Healers katuwuliriza. Olutalo lwatandika ng'ebyokusaaga era nabagambye wano level omutendera kwe guli gwalowooza nti kati bino bya madiini gwe tukulesse, alowooza nti bino bya madiini tukulesse. Olutalo lwabwa super power ate ebya siriyasi. Amerika egamba tesobola kukkiriza kumala gava mu Middle East ng'ewanguddwa. Newekuba Trump yalayidde n'agamba newekuba kukwata ku missile nja kugikwatako, newekuba kukwata ku missile nja ku nuclear nja kumukwatako. Era bamaze ddo okukwata enfo z'eggwanga erya Iran ez'enjawulo bazikutteko mu mbeera yonna. Wano wobanga oli mu byamadiini teeka gwe kati tukulesse. Amawulire gakwatibwa, gwe bakwata nga alipootinga amawulire mu Middle East bamuggalidde, bamuguddeko emisango. Kampani ezimu ziggaddwa mu Middle East. Eno Iran
wakati nga America ayina bambega abenjawulo ne gwanga erya Isiraeli balina bambega baabwe aba Mossad mu Middle East okwetola Middle East yonna bamaze dda okwesetinga to the extent nakugambye ne mu Africa okumanya nga bana b'Amerika beteekateeka ekijja kinene ne mu Africa bana basirikale bagamba nti bazze mu Middle East waliwo abasirikale abali mu mawanga ga Africa wakati nga Iran weesuubira wonna weekuba era tutegedde waliwo abasirikale bali mu Isiraeli bamaze okulaba nti munange babaggalira olw'ensonga nti balina information gye badde bawa omusajja omu Iran wakati nga Isiraeli balina ku listi yaabwe ani gwe bagenda okukuba nga munda mu ggwanga erya Iran wakati nga obunkenke obuliwo obw'amaanyi Iran emaze okulaba nti nayo eno eronkomayo wa weegenda okusabattula wa weegenda okuwuttula wakati nga amawanga aga Middle East ag'Abawarabu agamu gasirise ekigenda okuddako gakimanyi nkugambye Pakistan emaze okukwata olupapula ne Iran ng'emuddiza olupapula nti luzzeeyo ew'omukulu Pakistan egambye something must happen. Waliwo amawanga agasirise nga galinze akaseera k'okuggwa tiimu Iran nakugambye kino ekijja bw'okisimattuka tugenda kumaliriza byantalo wabula nakugamba ekibalo ekinene ekiri mbana abasajja aba BRICS kye babala wakati nga basirise tebasobola kuvaayo direct wakati nga n'Amerika nayo agamba kakati Trump alinga agamba nti yabiyingira direct olutalo yaluyingira direct era waakwata n'akola kino kyakola waakuba Iran n'agikuba nuclear Iran si yegenda okukosebwa yokka waliwo n'abagenda okukosebwa n'okufiirwa kubanga balya obubinja bwabali abaana buli steady ne ku bridge ez'enjawulo Babu al-Mandab bali ready wali ku Red Sea bali ready bagamba tujja kuba Suez Canal etuli kumpi nagamba pipeline largest pipeline and longest pipeline eyita munda mu ggwanga lya Turkey ng'esupplying eggwanga era Isiraeli bagamba ago wayitawo mafuta wayitawo oil tujja kugikuba nayo amakolero gakubiddwa ag'enjawulo ag'eggwanga erya America mu Middle East America egenze etta abanene munda mu ggwanga erya Iran bano beekubye kati twagala kumaliriza biri mu birabye Trump nkugambye wenzijide ku mpewo nga ziri sawa 5 ne dakiika 3 kati ziri 5 ne dakiika 5 ziri 5 mu America Trump atadde ensi ku bunkenke wakati nga ategeeza agenda kubabalula ate ono tasaaga ono tali mu kusudiya wabula waliwo abamuliko bamugamba nti kino kyokola onaamalako nakyo mukadde waffe Trump kino kyogezaako okukola onaamalako nakyo amawanga ga Buwarabu nago gagamba naffe abadiridde eggwanga erya Iran tutidde olw'ensonga akasajja nako kaalabula walengedde abasajja nga beesogga obusenge obw'enjawulo okukola decision ezisemberayo ddala wabulengedde bakola decision ez'enjawulo muganda wange ampuliza ali ku Pal FM kiki ekiddako kiki ekigenda okulaba nti ate mukwana ampuliza kiddako abasajja beekuba Isiraeli bagikuba Isiraeli ekuba munda mu ggwanga erya Iran enfo ennene zikubwa munda ampuliza mu ggwanga erya Iran ennyonyi za America mu bbanga zikubwa ne zigwa ku ttaka era abasajja bagamba nti Trump ye mukulembeze asoose mu America wakati nga abantu bali ku nguudo beekalakaasa munda mu ggwanga erya America bagamba nti mumalirize entalo ezo tezikukwatako Trump kyagenda okukwatako nga kinene baganda bange abampuliriza Trump wakati kati gwe gusoose okulaba nti ate era ateeka ensi ku bunkenke mu guno omwezi yabawadde olunaku lwakubiri nkugambye ziri 5 ne dakiika 54 ez'ekiro kati bakyali mu kawungeezi bo munda mu ggwanga erya America kitegeeza nti okuva kawungeezi k'olwaleero paka obudde nga bukedde in fact ekiro ky'olwaleero we are waiting Trump's word akiteeke mu nkola nga basajja bonna nagambye twalengedde mu gitaba ng'ayingidde kye bayita war management room naye nga limukulaba nti ate bakubye Dimona ku screen Dimona eri munda mu ggwanga lya Isiraeli waliwo nuclear facilities zaabwe ne bagamba babalula tubalula
abasajja bagamba bwe mukuba nuclear waffe nange nja kukuba owammwe. What next? Nze kambate bannaffe aba antiporage babagamba nti mwebereremu mugende munywe obuwunga obuugi wa antiporage. Balina obuugi bayita bwa instapo buno n'okuba bukube mu kikopo n'onywa nga wokuba mugi papa n'omala n'onywa. Okitegeera ali ku Pal FM kati bagamba olina akaana akazingama akaana kasiwuufu kakolola tekalina appetite kwali awo tokategeera kagulire antiporage. Gwegenda okawe antiporage ate nno bwalayisi nnyo buugi bwawe bwa antiporage bulungi nnyo bulimu ebiriisa by'abaana bingi nnyo. Basange wano ewandegeya oba okube ku 0705 10 8 3 oba 0780 13 05 52 mpola mu mbeera yonna naye nga musabire bannamwe abali mu Middle East, musabire amawanga ga Dubai, musabire mu Qatar, musabire abali mu UAE kubanga emaalusi nabo emizinga gibatunuddemu mpola mu mbeera yonna. Tujatandikirawo enkya inshallah Mukama Katonda wanaba ayagadde abakeeze batuuse dda mu ngeri emu oba endala. Omu ayambadde akateeteeyi kaliko ebya bbulaaka n'enviiri za bbulaaka, ono asibye ettaayi yabadde jjo alina gye yabadde jjo asibye n'ettaayi oba alagako wa for the first time mulabyeko olwaliro ng'asibye ettaayi. Simanyi oba bakolaganamuko ne Trump oba Trump balina communication balina ndowooza balina ekibalo kye bali mu kubala. Trump mwayogeddeko naye n'emikono gifunyiza ne Trump watu in fact yesterday yabadde awa speech okusiba ettaayi empanvu ekoma eno bulijjo nsiba bukoma wano kongo mpayiriza mbanga naye emikono gye musibye ne Trump yabadde ayambadde bw'atyo mwakomuniketinzeeko kyemwagala okukola kyeki kikyogezaako okunteekamu musalewo omuntu bulire kyekidda kambuza omusajja mumanyi oluswayiri mumanyi oluswayiri ku bunkenke Kings artists mututadde ku bunkenke bange mugenzi kyankwanzi leero naye nga nabako emisajjawo mukwano gwa DP bamuwandiikira mawu naye yagenze tasobola okulutumira omwana oyo nno olaba nange mawu ono tugenda alinimu future muki mu gavumenti eno emabegako bamulabamu ekinene emabegako yavayo neyemulugunya nti enkolagana gye baateekako omukono si yeeryo simanyi batereeza ekyoka sente weeziri obuganzi weebuli abangi abe opposition abagenda okubeerayo era obwa sipiika obwo maama aliko ne mawu tugenda kulaba embiranyi zigenda kuba maama anita Anit Among nzirya maama ndimanyidde ku maama mama manyoli kyawa sipiika ekyo yafuuse maama ndowooza ayingira ku basipiika abamaama nedda nkisebadde ng'amuyita maama Rebecca Kadaga maama munnange agutali musango maama musango ne taata Thomas Tayebwa naye bagenda kukola ki kikyoyagala nti njagala kuleeta mawo ndaba alina abamwagala okitegeera ngamba ekyo kyotandise okuteekawo maama taata awasiibule watandise ne maama Ginekyo Kataha Museveni oyo jajjaawo ne maama wa Buganda nabo waliwo yagenda nti waliwo ebifo ebikalu maama kibuna maama wa Buganda nabagaye waliwo ebifo ebitannajjula byoyagala okwogera ku maama taata kiri kumpi maama taata maama wa Buganda Nabagereka maama gondi Kadaga oyo si jajja ate mugambye maama si jajjaawo nze maama wange ate maama Anita Anit Among ne maama wa mukyala wa Bobi Wine naye maama ne mukyala wa Museveni naye maama ne maama wange maama naye twategedde ffe gy'osinga okwagala ekigambo ekyo okutuuka ebifo ebiba bikyaliwo ebikalu bakulabemu mubeere bulungi saagala. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama Katonda abankuumire. Tugende mu umura Al Aqidatu Awalan Tours and Travel Agency Limited yegabudde ogende weekolere umura ku miliyoni 4.3
ate gwe wa VIP ku miliyoni zimukaaga nga kwe kuli visa process, ground transport, Islamic lectures wamu ne tiketi. Tukusuza mu hotels ez'omulembe okumpi ne haramu. Owa economy tukusuza mu 3 star ate VIP tukusuza mu 5 star ne breakfast ya buffet. Jangu tutambule mu umurayo gw'omusanvu nga 23 paka nga 18 2026. Osobola okutandika okusasula n'enkola y'ekibanja mpola oba jangu kati weewandiise ku yafeesi zaffe ezisangibwa ku Ibn Baz Masjidi na Kibugo Complex mu maaso ga Hamu ku Kafumbe Mukasa Road.